it is important that a culture of remembrance ought to be entrenched to ensure that at no time should the armed personnel forget that their unflankable strategy is the support of the population. Likewise, the people also, the citizens, need to be reminded of their patriotic duty to participate in the defense of the country as provided for under Article 17, Section 2 of the Uganda Constitution on duties of the citizen. Wadde tujaguza ministry yaffe waliwo ebyetuuseeko ebirabibwako mu maaso, ebyo byonna tubinyonyodde mu bya welfare, mu bya training, mu by'okukola maanyi kulaba nti Uganda ebeera nsi y'amaanyi. Tukora projects ezisuka mu bisatu: kuzimba amalwaliro, amasomero, ate n'ekisaawa kyewankulukuku kya Muteesa Stadium tugenda kukizimba kifaanane Namboole. So ejjo lyammwe lyaba engineer mwena bali eyo mutwegateko